Biolaba biendaba ku NBS Radio jukira Painted Capsules ya teka mu sente okutuusako biolaba biendaba ne Jenna Cough Syrup. Njagala kutandikirawo nga nkukubira ku ddoboozi lino osooke oliwulire oluvannyuma tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Twagala kumanya lwaki Uganda esigadde ebeera mu opposition mu bigambo naye nga mu bikolwa byennyini Uganda bw'onoonya ababaka n'abakulembeze abali mu opposition osanga babale. Just tetunnamanya lwaki kino kiri bwe kityo, lwaki tulooza nti ekiyinza okukyusa eggwanga, lwaki kitambula kityo. Njagala kuwa ku ddoboozi lino katono nnyo neesimanyi oba linakkiriza okuzannya wano kandabe. Waliwo ddoboozi lino terijja kuzannya bulungi nnyo. Tumaze okukizuula ennaku zino nti opposition mu Uganda efunye omukisa munene nnyo ogusobola okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino okuva mu mikono gya pate ya NRM ekulirwa President Yoweri Museveni, muntu nsolo eyakubwa mu kalulu n'asigala nga si mumativu agamba nti akalulu ke kabbibwa, n'agenda mu nsiko n'alwana olutalo mu nsiko n'avaayo n'ajja n'atwala obukulembeze bw'eggwanga. Afuze bukyayingira emyaka egyo era nga azze yeesimbawo mu kalulu bannayuganda ne bamuwa obululu. Naye ekitwennyamiza ne kye tuwulira kwe kuba nti abamu bavaayo ne baga nti omusajja tumukooye, omusajja atutamye. Ne twebuuza ddala omusajja bw'aba abatamye nga mumukooye obululu buno mu biseera by'okulonda lwaki mugenda nga ate ne mumupakira obululu nga bungi? Because really bw'oba omukulembeze omukooye, bw'oba mukooye President Yoweri Museveni, ekimubaweesa nga obululu n'asigala nga ate bamulangiridde nga awangudde kiki? Nze nsuubira nti bwe muba ddala mukakasa nga mumukooye mumumme ki? Obululu. Naye bwe muba musigala mukyamuwa obululu, ebyo muli kwerimba. Ngenze ku nsonga ya opposition ya Uganda. Abantu bangi nnyo bwe beesimbawo obawulira nga bali mu opposition nti ebiseera ebisinga engeri gy'eri opposition nga si ye ruling party akalulu tekatera kuba kabbeeyi nnyo. Nti oli bw'aba ali mu kalulu katugambe nti wa FDC, wa NUP, wa DP, wa UPC balina enjogera gye bannyonnyola abalonzi nga basigala bagamba abalonzi mbubo si kye kibiina ekiri mu buyinza, bazenga bwe bali basobole okuba nga bakyusa ebintu era bagenda kutwala eddoboozi ly'omuntu owa bulijjo we liteekeddwa okuba nga likolera amawulire. Naye omuntu oyo owa bulijjo omukubi w'akalulu, omusasuzi w'omusolo asobole okuba nga afunamu era abantu ne babakiririzaamu ne babawa obuyinza. Naye oli bw'amala okutuuka waggulu eyo eby'opposition n'eby'abantu be abaamweyimirira okusobola okuba nga atuuka mu ofiisi eno abizza ku mabbali ne yeeyunga ku mugendo omulala. So mu kaseera kano olw'okubanga nti NRM ekyasobodde okuba nga evaayo n'amagezi g'erina, twala ekyokulabirako ng'okkiriziganya okukola n'omukulu ayitibwa Nobert Mao owa DP, twala ekyokulabirako nga bw'ozoowulira ebibiina ebya opposition bwe bizze biyulika nga byeyawulamu, n'owulira nti ate opposition eri kulwana ne opposition yinnaayo, nga bwe walaba FDC ey'Ennajja Nankumbi, FDC ey'e Katonga, nga ate bano bavudde ku mulamwa gw'okulwanisa President Museveni ne batandika okudda ku mulamwa ate gwabwe gwa kulwana bokka na bokka ab'opposition. Awo tandikira okulaba nga ddala kikyali kizibu nnyo okulaba nga opposition ye Uganda egyeko government eriko, because buli kaseera bwe baba batandika okuba nga bakkiriziganya okufuna eddoboozi erimu, wabaawo embeera etandika okubayingiramu ne batandika okulwanagana bokka na bokka ekireetera ebibiina by'opposition okuba nga bisala amaanyi. Kati waliwo ekirala ekyabakulembeze bano okutuuka waggulu eyo ne babanga yadde waliwo ekiteesebwa ekinyigiriza abantu bo n'olaba nga ekyo tekikyalina makulu, wabula kye bakuwa osobole okuyisaawo by'oyagala bye birimu amakulu. Mu kaseera kano tusaba bannayuganda buli omu akaseera ke tugendamu ak'okulonda tulonde omukulembeze agenda okutunuulira ebizibu byaffe, omukulembeze agenda okutuwulira, omukulembeze agenda otwala eddoboozi lyaffe ku leve endala. Bannaye tetubugumirira lwa ssente, tetwesuubiza ebitaliiyo,
tulonde omuntu agenda okuwanika eddoboozi lyaffe. Otherwise awatali ekyo amasomero gagenda sigala nga bwe gali, enguudo zaffe zijja sigala nga bwe ziri, amalwaliro gajja kusigala nga bwe gali, tusigale nga tulinga abakyala obukyazi mu ggwanga lyaffe ng'ate ffenna tuteekeddwa okuba nga tunyumirwa. Njagala okutegeeza abantu bonna abasemberera His Excellency President Yoweri Museveni nti President abantu bakwagadde nnyo, naye osudde ogwa Nagamba ku nsonga y'obuli bw'enguzi nti abantu bangi babbye ssente z'omusolo ate n'obatunulira butunulizi n'oba nga abantu bano tebalikangavulwa kikisaanidde. Omuntu ne bamusanga n'akawumbi kalamba mu nnyumba, oyo aba yakoze bizinesi ki, akola mulimu ki, afuna omusala gwa ssente mmeka, n'osanga omuntu ng'alidde essomero ddamba, omuntu alidde ssente ezikola oluguudo lulamba, omuntu alidde ssente ezizimba eddwaliro. Bannange mutuyamba abatuuka kumpi ne President Museveni abantu bano abakangavule, ebintu byabwe biboobwe bitundibwe, ssente zino ziddeyo mu ggwanika zikole emirimu gye zibadde ziteekeddwa okukola. Awatali ekyo Munnayuganda ajja kusigala nga ali mu ggwanga lye ng'omugenyi. Akadde kaba kampeddeko. Evening Drive liyanda kulyanda. Njagala okubeebaza mwenna abatuwuliriza programu yaffe etuuse ku nkomerero, tukwatagana ate olunaku olw'enkya. Amannya gange bampita Rocky Manoki, mweraba. Olabibyendaba nange nsinziire gyende ndabe byolaba byendaba katukuwe byetulaba otuwe byolaba.